uze kuba kati ndina muntu mutuufu timwa frontinze Gaza alwanise side eri abenga agikakkanya mwe ekibiina gwe mwana Gaza wakabi Gaza wakabi okitegeera sagala mwana mukompe yalinge sagala mukompe yalinge benzi ku polimo watu inawo principal kat Robert Kyagulanyi waliwo ne Bobi oli bikibe mu misingako oli omukadde mwana nze bye missinga ku kibanda oli missinga time ze ziri eri eza bad man yennyini bakulina ezzalawo sewe eri abadogo okuva eri sebo talina nakyali tabeerangako na mu ghetto tabeerangako mwana muniga tayisobola adde n'okubagana najja n'amwogerako ekigambo naayinaayina lasita nemugezako kimutunuzaamu kibanda nemugamba mwana obadde ogo tumukoone naagaana nedda mumuleke Shata Empire bannange kwe tukyali Gaza waneeno naye abasajja ebikonge byonna byasituse dda biri wano Gaza oyo soko babuuzeka batulaba oyo kiri kitakyata baba yanjiro baba mumumanyi yaba boy mwana amanya n'eddoboozi ghetto speaker sanyuse mwana okunkyazaako bulijjo nkulaba ng'olabisa kati sebo nange ngenda labisaamu kiri ghetto speaker yeah man tutandikire ku linnya lyo ani yakuwa oba ghetto speaker oba ghetto speaker linnya lino livaawa ghetto speaker fe mu ghetto mwana twewe obuvunaanyizibwa ojja kusanga omuntu oba ojja sanga youth mu ghetto nga ye ku nsonga ezikwatagana n'okukwata empisa olaba nti akikola ki akifiitingamu ojja sanga mu ghetto ng'akulira talenti akola ki akifiitingamu so bwe gutyo bwe guli nange Kawempe Gaza gye nakulira nze ndiwe Kawempe mwana ndiwe Kawempe street bagiyita Last City yeah man so nakulira mu life era ya ghetto ne mu mbeera ng'eyo tulina challenges ze tusanganga buli challenge gye tusanga omuli obusajja obbazoganya bakyali bange buli lwe balinga baagala okufeesinga bali abasajja okwogera nabo bagamba mwana ghetto gwalinamu kulo genda okole ki genda oyogere ate era twalinga tulinamu ne buprograms bwaffe era mu ghetto ba youth ne programs ezo ebiseera ebisinga ne gavumenti bwe yalinga egezaako okwagala okujja okwefuula nti eyamba ba youth biki enjama bwe zajjanga mu ghetto nga ziyagala kwogera ne ba youth era ba youth nze gwe balondangayo ne baga nti mwana tukole ki so erinnya bwe lito ne litandikira awo nti ghetto kati n'okukula kuneeno bwe tukula ne bye twogera biki okakananga ekintu kikoze ki ng'ekintu kikutteyo mu mbeera bweto yamaani awo ntrabo oli we Kawempe principal we Kamoja mulinkinga mutya anti ngera bwe gawe mwana ffe mu ghetto tuconnectinga kitegero ojja sanga nga siri wezzana naye nga ate bwe ntuuka ezzana ninga wezzana ojja kunsanga eno mu lubiri nga siri we makindi naye nga ate ninga owayo so bwe tutyo tulina n'ebituconnectinga bingi nnyo ate n'ekirala principal era sebo si muntu ng'omuntu wa bulijjo muntu akuŋŋaanirwako ba muntu akwana emikwano emiki so Katonda yanyamba mu mbeera ng'eyo principal nenfuna engeri gye nconnectinga naye era yatusanga eyo Kawempe yatusanga ndi mu baghetto youth nga tulina akabiina kaffe tuli mu kusevinga we yashootingiranga videos eziri eri enkadde bye babeerangamu ne babebe ku life ye biki ajja ku kifo bakiyita aye Kawempe atusanga tuli awo ne ba youth abakuba ebikonde abali mu kuyimba abali mu biki ajja atubongeko so mu kujja okutubongako yagamba yatusuubiza okutusupportinga nze omu kubakola ki nze omu kubakirimu abagezangako okumufollowinga up n'obuvunaanyizibwa yabukwasa nze okukola ki so mu mbeera ng'eyo ne tuconnectinga bwe tutyo kati ate bw'ajja ku kiwaana essaawa ya leero kyaliko kitoopu ne twesanga nga mwana tulaba nti ye muntu agwanidde okuturepresentinga olw'ensonga nti ffe mu ghetto n'ensonga lwaki twali twamu obwa ghetto president oba lwaki ghetto president lwensonga nti abadde nga aturepresentinga fiti nga tetutuma mwana nga akyali mu speaker awo katono biki byomisinga ku kibando lino ono kwa tulinawo principal kat Robert Kyagulanyi waliwo ne Bobi oli biki byomumisingako oli omukadde mwana nze bye missinga ku kibanda oli missinga time ze ziri eri eza bad man yennyini
bakulina ezzalawo sewe eri abadogo okuva eri ssebo talina nakyali tabeerangako na mu ghetto tabeerangako mwana muniga tayisobola dde n'okubagana najja n'amwogerako ekigambo n'ayina lasita nemugezako kimutunuzaamu kiba nemugaa mwana obadde ogwo tumukoone nagaa nedda mumuleke kakati mu mbeera ng'eyo missing oli rough and tough oli badman nga bw'omuwa oluyi bw'omukuba oluyi akuddiza panchi okitegeera yoli so mwana missing oyo naye ate noono mwana nkiikiridde fiiti kubanga tulina okukkiriza nti system bw'ekyuka wabaawo ebikolaki wabaawo ebikyuka luli eritwali bayaaye ennyo luli eritwalina emize gyaffe naye kati gye tukoma okula tugenda tukolaki tugenda tukyuka tugenda tukula katugere nnyo ku ghetto kwa tulina ghetto speaker enaku zino ghetto ziriko zikutta akati buli muntu avayo agamba ali ghetto youth ne government juzi yavayo ne bayita ba ghetto youth ekkololo ne bakuŋŋaana kiki ekiri mu ghetto eddala kibalabye essaawa eno mwana ekiri mu ghetto kyekyobugagga kye tulina ekyomuntu gwe tubadde twogerako Bobiwine ava mu ghetto zaawali kamokya okitegeera tutunuulye ekyali essaawa ya leero otunuulye ne wajje yava olabira ddala nga okufuuka kino kyali si kintu kiki si kintu kitono oba si kintu kyangu so mu mbeera ng'eyo yabuusa abayungwe n'abalaga nti mwana eno mu ghetto wasobola okukola ki waliwo next yesobola kyolaba nti abayungu essaawa zino beefuula nti batuliyo mu kateni naye ng'ekigendererwa oba nga ensonga lwaki olaba nti kati beefuula abafaayo ate nga nabyo kawaani lwa nsonga nti waliwo eyababuusa nti bano abaana mubalagajjalira naye basobola okukola ki basobola okufuuka ensonga yaman kitegeera nnyo owaye baghetto kibagenda kutulaba obadde ghetto youth kati sejjagala tokyali okyali ne kati bulamu bwakyukamu kitegedde youth aleyo ng'akyali wansi eri myala akagoba akola biki oyinza muwa bubaka ki gwe nga ghetto speaker mwana youth aliyo don't give up don't mwana kulemezaamu gwe wenna akola kyokola buli omu ayiiya mu njiya gy'oyiiya boyi mwana ffe mututwale nga example ebyaddala bwe kiri mwana ffe bw'otatutwala nga example kitegeeza nti mwana tosobola tokkiriza nti ebintu bisobola okukola ki bisobola okukyuka ffe twali tetusuubira nti mwana tayimu esobola okukeera ku makya nga bw'okola statement ensi osobola okugaa nti mwana ghetto speaker akoze ki alina statement gye yakoze ki so neteeka ensi ku bunkenke twalabye waneno bwe bakwata kibanda wange bwe bakwata fikigaza bankubira essimu kiro saawa zaali 10 ne bangamba mwana fikigaza bakoze ki nenkwata Facebook yange nenteekayo post ya fikigaza bwagenda okukeera ku makya nga post yange olaba nti buli wamu yonna gye bakola ki ate ng'era okugenda okwekanga nga n'abasinga bafuna information nti fikigaza bamukutte ba information bakola ki kuba nina ne TV ze nalaba nga BBS TV nga zikootinzeyo kali eri ka caption yange so mu mbeera ng'eyo ekyo kirina ekifaananyi kye kikusiigira nti yes tuyinza okubeera nga tetuli nnyo baloodi naye ekyo kyokka ndaba nga kya bugagga okitegeera so baboyi mwana mututwale ng'ekyokulabirako temulabira ku bibi temulaba bibi mulondeemu biki kuba mmanyi nti muli babuufu ekimala musobola olaba nti kino kirungi musobola olaba nti ono fikigaza kibanda nnyo musobola olaba nti oli ate kawaani nnyo omusajja nga bwayeteramu nnyo natwalaba yakola kiri kiti embeera eri etya kuba tulamu kusooka embeera yaliwo nga mulinga muli kusanga nga mukwatagana obuzibu bwavaawa mwana okubanga kati ate waliwo n'embiranye eriwo mwana obuzibu omanyi wajje buva lwakuba nti bannamawulire olumu kati kakutwale nti oli munnamawulire olumu temwagala labisa okitegeera naye ng'ekituufu mukimanyi nti dogo yakola ki yayokya mwana byaddala okitegeera ekyo kiraba n'omuto nti omusajja yakola ki yayokya muze nga mulaba empanda gyakola ki empanda gyawandamu muze mulaba engeri gye yakola ki engeri gye yeeyisaamu n'ebirala so mu mbeera ng'eyo nze sisobola tambula na muntu wa kikula ng'ekyo mwana nkugambye nti twakyuka nti kati twabuuka nti twagala tutambulire mu kkube ki
mukube dambulukufu oba mukube golokofu kati bwe nkulaba ng'olimu amakona ng'ate peyini y'abantu mwana gwe ate ogifuula nti nno mbunno gwe mbu tobiraba era twamuulya nako nga nze mwana sobola beera ku sayidi y'abanyigirizibwa naye nga ffenna tumanyi bulungi wa gy'agamba gy'akola ki gy'ava tugambe nti amangu ago yeerabidde wa gy'ava kubanga bagamba nti omuntu atamanyi wa gy'ova kitegeeza tomanyi wa najja okola ki bw'okola statement ku level eyo gwe tubadde tusuubira nti oba oliawo osobola ofuuka eddoboozi ly'abatalina ddoboozi osobola okwogerera baneno be waleka mu ghetto kitegeera kubanga boyitaano ffe mu ghetto Katonda jja bwakuyamba n'ovaayo kitegeeza nti ogenda kufuuka ddoboozi ly'abakola ki nakawanike nawulidde kuba twakulaba ghetto speaker ng'ozze wa Gaza ng'afunye obuzibu bamulidde ne post gwe yasoose otteekayo twalako ne fiiki oyo ng'agenze ku kitebe olwo agali mu nkuubo kati kankakubuuze kuba kati ndina muntu mutuufu timwafrontinze Gaza alwanyise sayidi eri abenga agikkakkanya mmwe ekibiina gwe mwana Gaza wakabi Gaza wakabi okitegeera sagala mwana mukompe yalinge benzi ku polimo ndowooza nti ekyo kisobola okuddamu ebibuuzo by'abo abali ababadde babuuza ebibuuzo ebitakola ki so mu mbeera ng'eyo Gaza bw'abanga wakabi ate ng'olwedde ghetto youth ate n'ekisingira ddala obukulu ng'alaga nti mwana kati ali ku sayidi y'abanyigirizibwa ddala nsonga ki lwaki ghetto speaker se supporting muntu alinga oyo okiga so n'abali eyo mwana bakyali baffe bonna nga bakyagamba bwe babanga bagamba nti bali ku kituufu bwe babanga balaga nti bali ku sayidi y'abanyigirizibwa tuba supporting tetukoowa yes tumanyi bulungi nnyo nti yali alumiddwa ku musota ne bwalaba akakira akakola ki naye sisitimu erina obuvako bwetutega tumekinge sure nti tetugwa mu bubadi bwabwe bagala time etuuke tufiringe nti tetulina baffe time etuuke tufiringe nti ffe tetulina kubeerako nawaffe olw'okuba nti gundi gwe twali tulowooza nti waffe bamunyalisa gundi eyali gwe twali tulowooza nti yali waffe so bagala tubeere nga tuli fekka ate ekitasoboka kubanga ffe vako mwana letugoba tulina kubeera nga tuli ffenna okitegeera tulina kubeera nga tuli united so mu mbeera ng'eyo siyinza kutambula na muntu alinga fiki nga tumaliriza baako kyobagamba abantu bonna ghetto speaker biki tukaggale baboyi mwana bayuti temukkiriza gwa mu butego bw'abayungwe mwana abayungwe balina ekiwaani balina evako lyabwe lye baasiba from day one nti ffe tusigale nga twerabira mu mbeera ey'obutasobola okitegeera mwana tusobolera ddala mwana buli omu ali eyo ghetto youth sigala ng'okola ky'okola naye okusingira ddala sigala nga wekkiririzaamu okitegeera naye kola ekirungi tokola kibi kubanga era bw'okola ekitali kirungi of course kijamaliriza kisiiza ekifaananyi nti ffenna ffe ba ghetto youth tukola ki tuli ekyo kyekimu so tukole ebirungi tugezaako mwana okuprovinga abayungwe wrong tubalage nti ekyo kye mutulowooleza si kye tuli yaman kyakabinyo shata empire twali ne ghetto speaker waneeno ng'ababuulirira ba ghetto youth baani mwe bali nnyo kubeerako until next time.